batiza kyenjageddemu yabatiza gwesoma kiwandiiko tekiriiwo. wano tulabye nga Yokaana agamba mwennyini oyo nti Yesu yakola atya? Yabatiza. Naye ate okubatiza kwe tekwali kwa ki? Si kwa ono kati ye alowooza nti Yesu bwe yabatiza namaki? Namazzi nedda. Kati katubuuze Yokaana mwennyini kyewali otegeeza oba wali weekuba? Yokaana Yesu yabatizaako n'amazzi oba awo wennyini nnya biri egamba etya? Egamba bwe Yokaana nnya bbiri egamba bwe naye Yesu yennyini teyabatizaako. Olutuufu lwe luliwa? Abakulu Yesu teyakola ki? Teyabatiza. Abakristaayo balina ennaku kati sheeke okubatiza kwennyini si ki? Siteeka lya Katonda. Era Yesu bwe yajja teyakkiriza kubatiza okwo okw'amaki? Okw'amazzi. Bannange oba bano basomanga kati Yesu tukubuuza wamma balamusizzaako nnyo bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Munaatusonyiwa tuyinza obutalabika bulungi naye tusazeewo tusomese at least muwulirize eddoboozi ekifaananyi bwe kiba nga tekivuddeyo bulungi. Ekisookera ddala bassebo ne bannyabo ekituleese tuzze kwogera ku kubatiza. Okubatiza kwa Yokaana kwavaawa? Kwava wa Katonda oba nedda? Bassebo ne bannyabo bwe tusoma Bayibuli tulaba mu Yokaana essula esooka olunywa lw'omukaaga bwe tugibuuza okubatiza kwa Yokaana mu Bayibuli kwava ludda wa? Yokaana essula esooka olunywa lw'omukaaga Bayibuli egamba waalabika omuntu Katonda gwe yatuma erinnya lye Yokaana. Waalabika omuntu Katonda gwe yatuma erinnya lye Yokaana. Katonda atumye omusajja bamuyita Yokaana. Tubuuza Yokaana, Katonda bwe yakutuma kukola ki? Mu kitabo kya Yokaana essula esooka olunywa olwa 3:2 mpaka 3:3 Yokaana agamba nti Katonda yantuma okubatiza. Yokaana essula emu olunywa olwa 3:2 mpaka 3:3 Yokaana ayatula n'agamba nti Katonda yantuma okubatiza mu mazzi. Ekyo ndowooza kitegerekeka bulungi nnyo bassebo ne bannyabo. Ekibuuzo, Yokaana wabatirizanga ludda wa? Katonda bw'abanga ye yakutuma n'akutuma obatize wabatirizanga ludda wa? Bwe tusoma Matayo essula ey'okusatu olunywa olw'okutaano mpaka ku 11 Yokaana yabatirizanga mu Yorodaani. Bw'amala okubatiza mu Yorodaani n'agenda n'abatiriza ne mu mugga omulala baguyita Enoni. Enoni ogwo ojja gusanga mu Yokaana essula 3 olunyiriri olwa 23. Ebyo biwandiiko nga Yokaana bamutumye okubatiza. Naffe we twebuuliza mwabakomola abantu ani yabatuma okikola? Ani eyakomola abantu mu Qur'ani? Nabbi ki gwe baakomola? Angaazi temuyina bwino. Bwe tubabuuza Muhammadi ludda wa ng'akomolebwa mugenda kutugamba yazaalibwa Wankala. Bwe tubabuuza ani mutume ki oba swahaba ki eyakomolwa mu Qur'ani mugenda kutugamba naffe tetumanyi, twasanga bakomola naffe ne tusala embalu ne twesiba obuleesu. Tudduse emisinde. Yesu gwe kennyini wabatizaako omuntu oba wabatizibwa? Katusooke tumubuuza oba yabatizibwa. Yesu abatizibwa ludda wa? Matayo essula ey'okusatu olunywa olw'13 okukka wansi Bayibuli egamba nti Yesu n'agenda ku mugga Yorodaani Yokaana amubatize. Yokaana yali ayagala kugaana. Yesu n'amugamba nti kkiriza kubanga kitugwanira okutuukiriza obutuukirivu bwonna. N'akka mu mazzi n'amubatiza. Bayibuli egamba eddoboozi ne liva mu ggulu nga ligamba nti ono ye mwana wange gwe njagala ennyo gwe nsanyukira mumuwulirenga. Ebyo bye bayita ebiwandiiko. Eno Bayibuli temuddangamu kugyepankirako, esobola okunnyonnyola ebintu byayo. Nziruse emisinde. Nsaba kubuuza, Yesu n'abayigirizwa be nabo baabatizaako ku bantu? Kikulu nnyo ekyo. Yokaana essula ey'okusatu olunywa lwa 22 omusajja alukootinze wali bano ne bapalapalanya. Bayibuli egamba Yesu n'alwayo n'abayigirizwa be ng'abatiza. Yesu n'alwayo n'abayigirizwa be
ng'abatiza. Mu Yokaana essula ey'okuna olunyiriri olusooka n'olwokubiri Bayibuli egamba nti Yesu n'abatiza ne kiwulirwa ng'abatiza bangi okukira Yokaana. Olwokubiri olubatawaanya ne lugamba ne Yesu yennyini teyabatiza wabula abayigirizwa be. Bassebo ne bannyabo, emirundi mingi gye mbuulidde enjiri abantu ne balokoka ne mbatwala ku mugga okubabatiza, naye si nze ŋŋenda mu mazzi. Nze nsigala eno ne nsigala nga nteekako emikono abavudde mu mazzi, abantu abalala ne babatiza, naye nze mba mbatiza kubanga nze mba mbuulidde enjiri era nze mba nkulembedde mission. Ekyo ndowooza kitegerekese. Kaakati baganda baffe bano bayina katemba omulala gwe batera okuzannya gwe njagala ne leero nkuwabule oba nkubuulire bw'oli basanga obasomese kubanga be bamu. Omusiraamu w'e Kenya afaanana ow'e Uganda, afaanana owa mu Amerika, entegeera y'emu ey'ebyawandiikibwa. Kaakati nowuliriza, baganda baffe bano bamanyi okugamba nti Yesu teyabatizibwa. Lwaki? Mbu kubanga teyalaba ku Yokaana, nga baleeta argumenti egamba nti Yesu Kerode bwe yali amunoonya okumutta baamuddusa ne bamutwala e Misiri. Bw'abeera mu Misiri ebyawandiikibwa biraga nti Kerode eyali anoonya Yesu n'afa. Kati Bayibuli ate ne badduka Emisiri ne bakuleetera nti Kerode ye yatemako Yokaana omutwe. Kati argumenti yaabwe ng'egamba nti Kerode yafa Yesu tanakomawo, ate nga Kerode y'omu ye yatemako Yokaana omutwe. Ekitegeeza nti Yesu teyalaba ku Kerode. Bwe batyo bwe basomesa, tebamanyi byawandiikibwa, babigwamu bugwi, kipayopayo nkuba ejja, babitemako emitwe ng'empale zaabwe bwe zikoma, balowooza nti nabyo bwe bityo bwe bifaanana. Olwaleero njagala nkuyigirize kino mwana wa Mukama. Bassebo ne bannyabo erinnya Kerode oba Herode, erinnya eyo bassebo ne bannyabo kitiibwa, tayito ekwata ku bakabaka n'abakungu mu biseera ebyo. Ekyokulabirako bassebo ne bannyabo, bw'osoma Matayo essuula ey'okubiri olunya olw'19 mpaka ku lwabiri, Kerode eyali anoonya Yesu yafa. Mumpulirize bulungi, Kerode yakola ki? Yafa. Bw'amala okufa, naye ate bwe tusoma Matayo essuula ey'e14 olunyiriri olusooka n'olwokusatu tulabayo Kerode eyatta Yokaana. Kerode oyo y'omu yatambula era y'omu ku baasalira Mukama waffe omusango, y'omu ku baali mu musango gwa Mukama waffe. Tugenda kubijja luddawa bwe tusoma Luka essuula eya 23 olunyiriri olw'omunaana mpaka ku lw'12 tulaba Kerode nga Yesu bagenda kumukomerera nga waliwo gwe bayita Kerode. Kati ekibuuzo, bw'abanga yafa nga yali omu n'afa nga Yesu akyali mu Misiri, kati ate ono asalira Yesu omusango. Asalira Yesu omusango ava luddawa? Avaawa? Kerode ono gwe boogerako bassebo ne bannyabo yali wassaza era nga wassaza ery'e Ggaliraaya. Bw'onoosoma Luka essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka okukka wansi ojja kulaba nga Kerode oyo yali wassaza era nga ssaza ery'e Buyudaaya oba manya ery'e Ggaliraaya. Bassebo ne bannyabo tulabayo ne Kerode omulala gwe bayita Kerode Agulipa. Agulipa asooka ne Agulipa owookubiri. Agulipa asooka tujja kumusanga mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula ey'e12. Yoyo Kerode Bayibuli gweyogerako eyayigganya abatume n'atuuka okutemako omusajja omutwe, n'akwata ne Peetero ng'alowooza nti agenda kumutta ng'okuyitako kuwedde. Ebyawandiikibwa bigamba nti ekkanisa bwe yayimirira n'esaba, omusajja oyo Bayibuli ega nti enzigi ne zeggula, Peetero n'avaayo, abatume ne basaba. Ebyawandiikibwa bigamba malayika wa Mukama yakuba omusajja oyo n'afa, yamukuba olwi n'afa. Ebyo ogenda kubisanga ku lunyiriri olwa 23 mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula ey'e12. Ndowooza ekyo kitegeerekese bulungi. Kati waliwo omulala gw'ojja okusanga gwe bayita Agulipa eyaliwo mu biseera bya Pawulo, ojja kumusanga mu bikolwa by'abatume essuula eya 25 ne 26 n'okukka wansi. Ekyo ndowooza kitegeerekese bulungi, tebaddamu kulimba. Amannya gano bassebo ne bannyabo mu Bayibuli era kiringa bw'olaba Falaawo. Bano abasajja bw'obabuuza nti Falaawo bali bameka, bo bamanyi omu Falaawo yaliwo ku mulembe gwa Musa ng'ajja abaana ba Isirayiri e Misiri. Naye mu Misiri buli kabaka wa Misiri yenna mu biro ebyo yayitibwanga Falaawo.
kati waliwo ebintu nga tugenda kubikayaniramu naye ng'okayana n'abantu lwa butamanya. Kati Falaawo teyali omu, buli kabaka wa Misiri yenna bamuyitanga Falaawo. Ekyokulabirako mu kitabo ky'Olubereberye essuula ye12 olunyiriri olw'10 mpaka ku lw'20 ogenda kulabawo Falaawo eyaliwo mu biro bya Ibulayimu we yagendera mu Misiri. Awo waliwo Falaawo ojja kumulaba eyali ayagala okutwala muka Ibulayimu, malayika n'amugaana nga amuloose ekirooto n'amweraliikiriza. Oyo Falaawo waali. Kati bo bano bwe bagamba oyo Falaawo ajja kumuzikiriza, bakubuulire Falaawo ki? Bamanyi omu yekka, ebintu byabwe tebitegerekeka. Tulabayo Falaawo owookubiri, bassebo ne bannyabo eyaliwo ku mulembe gwa Yusufu. Yusufu yabeerera mu Misiri. Yusufu jjukira ye mutabani wa Yakobo muzzukulu wa Ibulayimu. Ekitegeeza oli Falaawo yali yavaawo ne wajja Falaawo omulala. Bayibuli gweyogerako mu kitabo kya Genesis Lubereberye essuula eya47 olunyiriri olw'5 n'olw'6. Ontegedde? Lubereberye essuula ya 47 n'olw'5. Oyo Yusufu we yabeerera katikkiro mu Misiri. Waliwo Falaawo oyo eyaliwo. Ne wabaawo Bayibuli gweyogerako Falaawo ataamanya Yusufu, ng'ono Falaawo afudde eyali mukwano gwa Yusufu. Wajjayo Falaawo omulala ataamanya Yusufu. Tubijja luddawa? Mu kitabo ekyokuva essuula esooka olunyiriri olw'8 mpaka 22. Okuva essuula emu olunyiriri lwa 8 mpaka ku lw'22. Ekyo ndowooza mujja kukitegeera. Waliwo ne Falaawo omulala gwe tulaba nga kabaka Sulimaani yawasa omwana we, yawasa muwala we. Ekyo ojja kisanga mu bassekabaka ekisooka essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka ne bassekabaka ekisooka essuula 7 olunyiriri olw'8. Bassebo ne bannyabo, Bayibuli eno ekulema bulemi kutegeera naye esobola okunnyonnyola ensonga zaayo. Kyenva nkubiriza baganda bange, tosobola kusoma Bayibuli n'ogitegeera nga tolina Mwoyo Mutukuvu. Tosobola. Musoma byakungulu kipayopayo ne mulowooza nti olwo mumanyi Bayibuli. Temusobola. Bayibuli tugimanyi. Ekyo kyenjagala okubategeeza. Era neewuunya nnyo omuntu agamba nti nze bansomedde Bayibuli n'ate n'ensiramuka. Okuggyako nga naawe eriko ekikyamu. Kubanga mu muzikiti tebasomaayo Bayibuli, basoma Qur'an. Lwaki ate bakusomera Bayibuli bakusiramule? Lwaki bakusomera? Lwaki tubabuuza bibuuzo nti muntwala mu muzikiti? Mu muzikiti mutuula wansi. Ani yabalagira okutuula wansi nga temutuula mu ntebe? Lwaki tubabuuza bibuuzo nti mugenda kunkomola? Ani yalagira okukomola? Babuuze ebibuuzo nti mugenda kuntooza shahada, bakuweyo nabbi omu eyatoola shahada. Lwaki tubabuuza bibuuzo ebifaanagana bwe bityo? Bassebo ne bannyabo, Bayibuli yennyonnyola